ne chief jangu wano tutandise okwogerako eri abantu. Chief ali wano ku tawuni clerk Doma Ssentebe jangu wano. Batukubiriza okwegatira awamu central government Basebe ne banyabo nebaza abantu bonna nate esanyusa okubalaba. Naye Olunaku olwaleero olunaku lukulu nnyo olwa bulungibwansi. mu maduuka Kasasiro Nsooka okwebaza balina embuto tebaagala katwala Kasasiro nsooka okwebaza n'amukweka chairperson wange erosikiri basuula mwala Mwami Kyasa Ssebo nsanyusa okulaba enantabulirwa ne bakansala baffe Kasasiro oyo aleeta emyalo okuzibikira omukyala sipiika abantu nsanyusa okulaba waabwe bamuteeke oyo nno gwe mulaba tatera kulabika n'olaba antabulirwa wano basobole okuwaayo Kasasiro tuli ba mukisa. Omwami wa Ssaabasajja nga simulabako maama nga sikulaba akyalina waali bakansala bange onalebonabulya nsanyusa okulaba onalebosazina onalebokasiriivu mwena mwena nsanyusa okubalaba abantu bange benkola nabo era siwa mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza abasomesa abaniwooke okolaba nti tubadde tukola bulungi bwansi eyo maduuka ng'abantu batutunulira bulungi ebikola tebabimanyi ab'okusomesa abaana baffe bano bulungi bwansi kitegeeza ki tusobole okulongoosa ebitundu byaffe bisobole okubeera ebirungi nga biyonjo kuba ebibuga byaffe mwe tuwanganya ebitaba birungi endwadde mwe zisibuka nga kolera ava ku kyafu. So tubeere nga tukwataganira wamu abasomesa mutusindikire ng'abaana bano bwe babaayo obulungi bwansi ate mubakubirize nabo bakole bulungi bwansi mu byalo gye babeera. Si lunaku lumu lwokka nti we tunajja Abasonyiwa abasuubuzi n'atabulirwa ekibiina eky'abasuubuzi United Traders Association n'atabulirwa okuba tukwataganamu kubanga sobola okuyimbula obuyonjo ekitundu kyaffe. Obuyonjo bibadde bikyali wansi nnyo naddala wano n'atabulirwa ng'ekyalo. Ng'ekibiina ky'abasuubuzi okuvaayo okukwataganira wamu n'abakulembeze ab'ekitundu wamu n'amasomero okuba nga asobola okukola ki okugunjula by'obuyonjo byaffe. Buli wamu Kasasiro abadde agezaako okubeera omungi naye tubadde tugezaako abantu baffe bazze okuŋŋaanya Kasasiro bamuteeke mu bukutiya bwe tujja okumusanga nga sobola okukola ki okumutwala gy'ateekeddwa okubeeramu. Nayo etuwadde obuyambi tawuni kiraka Goma division atuwadde obuyambi ne omukulembeze wa Goma division akuli ebyobulamu okuba ntambula naye okuba nga asobola okuyonja ekitundu kyaffe kyamukonesha. Tatulekeredde avuddeyo mu ofiisi najja ntukola bulungi bwansi yasobodde okuvaayo. Chairman Kyasa Emmanuel mu ofiisi okusobola okutumbula ebyobuyonjo mu kitundu kyaffe. Twebaza chairman wa LC1 Brian Semogerere kubanga asobola okutambula naye n'Obwakabaka asobodde okutambula nabo kubanga asobola okuyonja ekitundu kyaffe obulungi bwansi. Omukulembeze w'abasuubuzi United Traders Association enantabulirwa tukubiriza abantu bonna naddala abasuubuzi bange tusobole okuvaayo tukwataganire wamu tusobole okumanya ekigambo bulungi bwansi kirina makulu ki. Kuba amakulu ga bulungi bwansi kuyonja we tukolera biyamba ffe bennyini tebiyamba muntu oweewala. Ffe abakolera mu kitundu ffe tukolamu omulimu ogwa bulungi bwansi. Mwamukweke eno temwagala kusasula ssente. Kasasiro mungi nnyo. Ndaga muntu ofune layini ya Airtel oba ey'MTN. Bulungi bwa
wansi ono tuli basanyufu nnyo nakulwayo ku bantu tusazeeko kola bulungi wansi wawayambira abantu bavaayo okulaga abantu bonna abali mu kitundu nti oyo kasasiro oba obwo obukyafu obuli ku kitundu si bwekanga gwe omuntu omu wabula bwaffe ffenna nti naawe abaasekansira abantu bonna mukadde ka bulungi bwansi bw'ovaayo n'okolako omanya nti wennamuteeka si walungi olw'ensonga bwaba alwaza balwaza nga amugjawo owanza mulanyumakisaawa ola alwaza okuva ku mwana wo owange naawe yasulawo kasasiro oyo naawe okulwaliramu kasinaku olwaleero nantabulirwa kasasiro ye mungi era asusse obungi olw'ensonga nti abantu tuli bangi buli lunaku tweyongera okubeera abangi naye tetulina dumping areas bwe tussa kasasiro oba n'okuba nga tufunayo engeri y'ekipipa kabina ebya state council ya KCCA wesobola okuba nga tussa ki kasasiro ngali mu kifo kimu kuno kimanyiddwa nti enkuba bw'etonnya emmotoka yakuno mwala era kasobola banga etonnye mumala emmotoka ya kasasiro ekoze eki ezze buli alina mu kakutiya alina mu kibaafu namuterekera omwezi yenaggwera mu myala nekizirikira kati tusa ekiseera nga ekifuusa tukisanisa kubanga kibuya ekivundu nga tulina fuka ng'ab'ekiteezi wakati mu senta wennyini kasiro nga wajjudde naye nga asinga ava waggulu mu mayumba ga waggulu ne mbatuze abasinga obungi nti enkuba bw'ebanga etonnye tewali dumping areas yenna agenda mu myala kugga mukoka n'ava waggulu ng'aleka bulisi epoka luddawa wansi mu senta kale no bakama baffe nsaba nga nze oba ng'abatuuze tusinga tufunayo dumping area n'ekipipa n'ebyomu kibuga ekimanya nti nantabwe engeri kirimu abantu abangi ate kitundu kikula buli kanaku kyeyongera kukula ne tubako etutukiteeka ne tuba nti buli muntu amanyi wa wateeka kasasiro chairman w'abavubuka kulitukola olw'omuluka gwe nantabulirwa ate era nga chairman wakunga omuluka gwe nantabulirwa era yakwanja bwakansala kubo nenantabulirwa kukomati ntandikira ku mulamu gwa kasasiro kunokuliko kasasiro ayitiridde mu kitundu kyaffe kyenantabula kuba oliawo abakulembeze twasazeewo okubanga tukyekwatiramu tulage abantu baffe kutya tebalina okweyisa obulungi ne kasasiro ono kubanga kasasiro aleeta endwadde nnyingi eri abantu tusanze abantu kibakalubirizibwa nnyo okugamba nti tukwata kasasiro omuteekemu ekinusuka muteekumotoka omutwale aba ayagala onogenda waali nosobola nga oba oliawo mukwatako kasasiro weerere olwokuba nti oli mukulembeze ojje omutere ku mmotoka so nkubiriza abantu bange bonabona abali mu kyalo kyempangaliramu ekyenantabula n'ekyekkolo tusobole okuba nga oba oliawo tweyonja kitusobozese okwewala endwadde oba oliawo ezaayi tunumbi nga bwe kali akalombolombo nti ffe ng'abantu ba kabaka bwe tugamba nti bannaaye mugitonyigire mu bulungi bwansi situkakatako nnyo era tuba tuyitudde nti obudde bwa bulungi bwansi tutambulirawo ate netusitukiramu netujja netunyigira mu bulungi bwansi okulaba nga tusobola okuuma abantu baffe nga bakyali balamu eno ye feesi ya nantabulirwa tetulina kuddamu kuyiwa wano kasasiro anaakwatibwa tugenda kuba musango gwa nabbomola tuyonjezzaawo tetuleseewo yadde akantu n'olw'ensonga eyo gwe naakwatira wano temwewuunya ng'alina w'atuuse ate teyeekwata kuba tubabuulidde tukirangiridde wiiki namba kasasiro afuddewo kasasiro muteeke mu bikutiya emmotoka ejja kujjanga nga muteekako naye wano tutunyawo kifo kyakuyiwawo kasasiro lowooza n'asanyuka nga mukitege addayo okuyoolaawo kasasiro tetujja mukola tujja mukwata gyanaakoma yanaamanya bakansala abaffe ne bakiyamaani bonna ow'eggombolola okutubeereramu ne tweyonja Nyungwe Anthony Mpanga mutuuze soka
tulina ekizibu ky'amaanyi ekya Kasasiro yadde okusinziira nti abantu mu kitundu bangi. Kasasiro ebintu bye bakozesa bivaamu kasasiro mungi, ate kasasiro oyo kakwatiddwa bulungi. Tulina obuzibu enkuba bw'etonnya, abantu baliwa kasasiro mu myala, emyala egizibikira n'otuga okutambula nga buli wamu waliwo kasasiro. Naye twetaaga okubeera n'enteekateeka nga ya mirundi ekibeerako okwongera okulaba nga tulongoosa okuŋŋaanya kasasiro nagiba ate n'abakulembeze nabo batuyambeko, twongere okulaba nti kino kye tukoze olwaleero okuba nti kasasiro asinga tumukuŋŋaanyizza tekimala, kubanga abantu bakyakosa ebintu bingi ebivaamu kasasiro. Twetaaga okulaba nga tulina waste management ennungi, okulaba nga kasasiro ayongera ate n'abantu okufaayo okumanya nti kasasiro obulungi bw'ekitundu okubeera nga kiyonje si buvunaanyizibwa abakulembeze bokka, wabula buvunaanyizibwa obwa buli muntu abeera mu kitundu. Kubanga kasasiro avaako ebizibu bingi, avaako endwadde, ate era n'emyala gizibikira, amazzi ne gasaasaana. Abantu abasinga bagenda okuleeta ennwakati ne bagiwamu Kasasiro asusse mu kitundu kyange olw'ensonga nti abantu abasinga kino kyafuuka kibuga, tebakyalina nsuku, tebakyalina mwe bateeka kasasiro, so tubakubiriza okubeera nga basasula kampuni zino ezitwala kasasiro. Kikyali kipya mu matu gaabwe ekya kampuni zino ezitwala kasasiro. Bo basalawo ne bamutwala butwazi ne bamukola ki, ne bamukasuka, bamukasuka ne bamuteeka ku makubo, enkuba weetonnya ne bamuwa myala gye ne gutwala ate n'akuŋŋaanira mu ssente. Okola bukyafu bungi nnyo mu ssenta, naye nga tugezaako okulaba nga tugyawo ebisasiro ebyo amazzi gatambule. Bulungi bw'ensi ono ayamba atya abaana bano nti abaana bano ffe twakulira nga batutwala okukola bulungi bwansi, naye amasomero agasinga abaana bano basomera mu bibuga, tebafunye mukisa kugenda kukola bulungi bwansi. Kumanyisibwa nti bulungi bwansi kitegeeza ki? Bulungi bwansi kitegeeza okweyonja n'okuyiga okulaba nga tukola ebitundu byaffe ne biba biyonjo, bwe ziba nzizi ne tuzigogola tunywa amazzi amalungi. Naye kati engeri gye kyafuuka kibuga bino tetulinamu nzizi za kugogola, so tulina kulongoosa tawuni yaffe ebeere bulungi, bayigirize nabo bwe banaakula bakitwale maaso bulungi bwansi abeera wa mugaso eri eggwanga. Tulina okukola bulungi bwansi. Era nsaba bonna amasomero agaliyo n'abazadde bakubirize nga abaana bano okukola bulungi bwansi, kuba kibawa omutima gw'eggwanga okuyiga okukola emirimu egy'ekyalo n'okuyambako bannakyalo okubeera nga bali mu kitundu ekimu. Omuhooza bwabwe eyaleeta kasasiro n'ateekaawo n'agamba bateekaawo bajaleeta motoka batwa muyoyo n'abalazi ne balabira okwo kati waliwo buzibu kyabwe. Addayo okuyola awo kasasiro tetujja mukola, tujja mukwata gy'anaakoma y'anaamanya. Nebaza bakansala baffe ne bakiyamaani bonna ow'eggombolola okutubeereramu ne tweyonja. Erinnya lyange kansala Robert Saalongo, Mukono Municipal Council, ate Ssaabafumbo wa St. Bruno Sub-Parish Kiwanga, Chief Whip wa National Unity Platform Mukono Municipality. Lunaku olwaleero twagala okwebaza abantu Nantabula Parish, Nantabulirwa ng'ekyalo, Kiwanga, Polo, Buwanyi, okulaba nga tubadde mu bulungi bwansi n'abakulembeze ab'enjawulo. Twagala okwebaza Mukama nti bulungi bwansi Ssaabasajja yagamba twogezeeko okulaba nga tuyonja ebitundu byaffe, bwe tukolera, bwe tusula, tugobe endwadde. Era olunaku olwaleero enkuba yatonnye, twegatiddwako essomero okulaba nga tuyonja. Kasasiro abadde muyitirivu nnyo, waliwo kampani ezitwala kasasiro naye za ssente. Olwaleero mulimu abatasobola kuwaayo kasente ako, so tuvuddeyo twagala okwebaza ekibiina kya United Traders Association, omwami Suwali
eyateeseteese n'atuyita ffenna tumwegatteko okulaba nga tuyonja ekitundu kyaffe nno kitukoze bulungi nnyo era tukubira omulanga buli muntu yenna tetukoze nti buli kaseera tujja kuba tukola bulungi bwansi naye twagala tuteekawo embeera abantu bategeere nti okuyonja oyina okweyonja buli lunaku ate Kasasiro mumuteeke mu kikutiya oba mu kiveera emmotoka bw'ebejja temumusaasaanya agende gy'alina okusuulibwa. Abasuula Kasasiro mu myala ng'enkuba etonnye tubagamba bassebo ne bannyabo eyo nno yafuuse fayini. Singa osangibwa n'ekikutiya kya Kasasiro enkuba ng'etonnye n'okisuula mu mwala ojja kuba okwatibwa era ovunaanizibwe. Engassi baataddewo obukadde 3. Eyo si kyalo wabula nga municipality. Abantu abasuulasuula Kasasiro bajja kuba bavunaanyizibwa batanzibwa. So njagala okwebaza olunaku olwaleero Galaxy TV, Salt TV, ne TV endala zonna ezeegattiddwa wamu nayitiridde kituufu. Lwaki Kasasiro ayitiridde? Twateesa Naddi West evunaanyizibwa mu Goma wano nti omuntu akasente akanaaba akangi zinaaba siringi 600 okutwala Kasasiro. Naye abantu batugambye lwaki balemereddwa Kasasiro okumuwaayo bakyajingibwa sente nnyingi, 3 2 kitundu n'okusukawo. Ekyo kikyamu. Twateesa sente nnyingi Kasasiro abeere wa siringi 600 bw'abeera nga mungi nnyo gubeere ogw'omutwalo per household. Naye tusanze obuzibu era olunaku olwaleero da West tetugirabyeko ate nga twagiyise tubeere nga tubeera ffenna. So ekyo kireetedde Kasasiro okwacumuleetinga mu kitundu nga mungi ate n'endwadde ziba zeeyongera. So tukubiriza omulanga da West n'abo abavunaanyizibwa ba bins Kasasiro okulaba ng'abantu tebalina ssente naye nga gavumenti yabawa ttenda eno mujje Kasasiro mu bantu mubaggyeko akasente akatono okulanga Kasasiro agwa mu bitundu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nnyonyeza bazadde kubanga child begins at home. Ffe abantu tulowooza mbu abakulembeze mu buvunaanyizibwa bwabwe bajja mu Kasasiro. Ekyamazima wadde kituufu naye nga Kasasiro atandikira ddala kuva waka. Bw'omuzadde omwana wagula capati oba omugulira capati n'amala okulya n'asuulawo akaveera. Awo nno otandikira nti tulina osootinga nti wamala okulya ebikyafu bijjeewo biteeke we birina okubeera watuufu. N'ekirala bannaaye nkubiriza abantu bonna ffenna buli omu avunaanyizibwa kyenkanya ya Kasasiro gwamulensi akakatako gw'omwejjako naye kati nabyetenda ensi nti abantu balowooza nti ffe tulina okubaggira mu Kasasiro. Ekintu ekirungi ab'obutale batutuulidde wabati bannaaye nga tubaggyako ebintu bya Kasasiro naye nga bitadde awo byannakati byajobyo n'ebintu. So nkubiriza buli kinoomu bannange bulungi bwansi si abasajja atukubiriza ng'ayita mutongole we Katikkiro nti ffenna Kasasiro tumweggyeko obuyonjo tumunyenyese eggwanga libe nga lirungi. Naye abantu bannange mbakubiriza bo balowooza nti bulungi bwansi tulina specific group of people alina ogamugyamu nate ffenna kuvunaanyizibwa abakubannaye g'abantu. Nkubiriza abantu benna mbakubye mwenna ffenna abakulembeze naddala specifically nze nasikuka bannange twetabe kuba nange nvudde wala okujja eri kiwanga weewaawo 226 nzijjange mbeegaseko mwenna ntabulirwa nti kati nze ngenda okatwala nga womankansi kituufu. Ebyalo ebirala bikyano eza Kasasiro naye ate n'amafuta nayo is a challenge on its own. Ffe nnyini abantu ffe tutulagajjadde obutasootinga Kasasiro. Obucupa buwe ababutuwala, ebiwata biwa ab'ensolo, right? N'obuveera nabwo abamu basobola obwokya wadde kirungi okwokya mu municipalities naye somewhere somehow basobola okugira Kasasiro wabwe namusootinga emmotoka zo zimala ekimazima kubanga tulina private companies the West n'abalala ffenna naffe wetugatiramu kino ekyatto ekya gavumenti tukira omukono kirini naye abantu ffe tulagajjadde ku Kasasiro era nyongera oba emphasizinga tubanaye twebereremu tuba abayonjo ye okuweereza era asobola okwebaza okutuusa omulimu guno abagwinitiatinga omuli abawooza honorable councillors n'abatakansa b'ekitundu challenge eyogeddeko bweri ate si mukomonoka nti abantu beeyamba enkuba ng'edonye ne batakazambi naye twagadde okujja leero kubanga kirungi nnyo okusobola okuwoninga abantu alina taking action. Njagala bakimanye tukola kwaffe wano etuwozeza twandike mu ttaka nja kulabula ne sekulabula yenna
nti omuntu olina okukolera waki awayonjo era baffe bwatugamba omulungi bwansi yonje empya zaffe abantu oli mu bulamu bweyagaza naye gwe weetuddeko wali wookolera kasasiro akulima mabega so tukisudde nti abantu abamu olw'okuboneka kasasiro abadde wakusasulira badde namuleeta mu bifo ebyolukale ebamanyi si byakusasula kasasiro gye tuyoolewo naye etteeka liri very clear bakadde bafe abapalamenti baaliyisa the polluter pays concept weeri bw'ajja mawaza ekibuga olina okukisasulira era njala kubajjukanya bakadde baffe nti kuliwo netteeka akisuba n'emyezi 8 okusasula ebintu obanga ogenda osaasanya kasasiro kikola ng'ekyomuzannyo naye osula akakikolwa kyonywereddemu ono kigwera mu nnyanja yaffe so abantu abali upstream bajja maaza downstream so omuntu akimanyi nti okasula wano ne bajja kugwera mu nnyanja olina kulya ku byennyanja naye kye tulabula nti anaakwatibwako etunaagwa mu bwala ajja kumanya kuba etteeka liveripia munisipa yayita ne bayiro bweri nedivision neyisa ekirala kyembakuutira olwa ntisobola okusootinga kasasiro osanga omukadde awo ate ebiwata n'abiteeka mu kakutiya n'ateekamu ebicupa n'ateekamu ebiveera n'ateekamu obucupa bunyweddwamu soola so naye abakadde baffe abalunzi olubbi waayo wa sseruganda ogenda okumaliza woba omusootinze kitegeeza nti gabbage generation ejja kukendeera naye olwokuba tisootinga gabbage atisosi okukola nti mu kaseera abantu bakola kifumya kasasiro ebipapula babigula obuveera babicyclinga so ebya biodegradables tubiteekamu tubivunda oyinza okubiteekamu n'olusuku nga nakavundira so ekinaamalawo gabbage n'okukendeeza obungi bwayo olaba nga gabbage kimusootinga awo wenyini okumukola wali generated naye nga kino kibaddewo era tugenda kudda mu drawing board twongere mu gabbage scouts munisipa yatukoze bulungi yawadde abagenda okuba nga basaawa enguudo zaffe contracts okujulirwa mu myezi 6 bajja kutuyambako n'okudistributinga emyala egyo nti abantu badde beeyamba enkuba ejja ne bakugizibikira tugenda kufuuka lufumo kuba tulina enkolagana ennungi wakati waffe munisipa ne division ngenda kikolera